Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kubasaba musubscribinge ate munyige ne kale bagita Faadi TV jibana amawuli agaba gatambula kwetole eggwanga lyatu Uganda abali iraka mu Baghdad mbatumideko nembeera nembagamba nti mwali nnyo kubanga mujje kumirako Faadi TV Faadi UG News zonna YouTube channel zange KBTV kosanike TV Uganda na muzi following temujja kubanga amwejjusa yamuli mpa nago each and every single day gwe kikakatako kiri kimu kyokka kusubscribinga anyiga kale ojja ku receivinga ka notification Rema namakula entekateka hazo kuba nti no bamujjako abaana bano Maya kusane Amaro Edikenzo ali muteekateka ndowooza okubanga abaana bano abaza ku side ya Nyamutoro Nyamutoro anti kati mukyala wa Edikenzo mupya kati omanyi bagamba abaana baba musajja naye simanyi taafunemu obuzibu okubanga ajjayo abaana bano okubatwala ewa Nyamutoro manyi gakyatambula mu nkubo manyi nabagambe wali omukkate wabula muli omwegendereze nnyo ensonga za Edikenzo kossa n'ebimutambulira ku luusi biba bituufu abasinga mu biwakanya mwakanye bya Nyamutoro nga tubagambe nti Nyamutoro mukyalayo ne mwaka ne mugamba musala ebigambo ne mugamba nga tusala omugambo ndoza mwalabye ebyavaamu tyamaana yatula nti mukazi we kati ne bino ebya Maya abamusinga mujja kuwakana Maya ne Amaro bano bonajjukira abaana ba Edikenzo wademba okubajja abaana ba musajja amuza ayina ali yasebunya yekka Rema namakula ge yakamuzalamu yekka yewawe mane amuza era Edikenzo temwewunyanga abaana bana abajjeeyo n'abaza ewa Nyamutoro kubanga ti maama gwayina omupya yes kubanga abaana bamuki abaana baba bamusajja mubere ku alert ge mawuli agatambula akadde kano ku mitimbagano naye Rema anakkiriza Rema anakkiriza simanyi Rema oba anakkiriza Rema namakula amanyisi mukyala wa ntalo kale omanyi Rema ndo okumulira mu ntalo naye simanyi tulinze tulabe ebina bivuddeyo ku side eyo katulabe we bana abatu ne bakkaanya be bamanyi bintu byabwe naye amawulire go gakola ki gatrendinga banateeseganya buli omu n'asigazaako omu oba n'asigaza Amaro Rema Edikenzo n'atwala Maya kirijja kuba gye bali naye nga ggweberawo ng'okimanyi nti ge gamu ku mawulire agatambula akadde kano ku mitimbagano mbagambye nti awali omukkate wabula muli Abaganda baagera engero zaabwe nga bazitegeeza mulekeraawo kuziyisaamu amaaso abasinga muyisa amaaso mu ngero z'Abaganda awali omukkate wabula muliro gwe olabyeyo wali omukka nga tewali muliro ndowooza olaba nti Abaganda baali bagezi nnyo okutwaliza mu Abaganda baali bagezi nnyo bajjajja baffe abasajja ab'edda abatondawo zino engero no zitutambulirako baali bagezi nnyo nga bw'okiwulira baali bagezi nnyo nga gye nkomeza subscribinga nyiga kade commenting like nga to subscribing onyige ne kade bagita Faadi TV zibiri Faadi UG ne Faadi TV sinamuzi following bye bitambula akadde kano asonga za Nyamutoro ne Elisa Musuza agamba Rema abaana abo bampe mukko abaana abo kambazi wa mama wabo omupya ojja kubosa okubanga balambulako ne kati mbagambe nti weba percentage Edikenzo na percentage nene nnyo ku baana percentage nene nnyo ku baana waddemba okubasabayo n'okubalekayo kuba n'omukyala naye era omuwa enkizo era naye kugamba kaŋŋamye nti balina 50-50 kankyogere bwe ntyo kubanga kooti mateeka eyinza ogamba nti 50-50 muteese kooti bw'eraba nga Rema takkiriza abaana abo kuvaayo kubanga n'abaana kale tebaagala kuba n'abaana bayinza okuba tebaagala bo kale bagamba nti bonna balina 50-50 kooti esooka gamba musoke mukakkanya abaana mubagambe ate muteeseganye Rema wakkiriza n'abaana ne bakkiriza baasi nga bagenda tebaagala kukaka ebisa singa oluusi mu mateeka oluusi bino ebintu bya family oluusi byakukwata mpola nnyo nga bw'okiwulira subscribinga nyiga kade Faadi TV gimbere bulungi mweramba